ng'omusuma ng'oli eyo ng'olina lutalo ku baali ba assistant bo olw'okuba balina kyaki ewalala nga nabo batandise obuweereza n'onyiiga bannange n'obawalana towalana okola kikyamu olaba kiweebwayo goyinza okulooza okuwaayo 5 nti kyekiweebwayo Katonda yagala kwewaayo ku mubiri gwo ku mutima munda okiwulira omusumba bw'aba mukyamu ng'akulukutira amafuta amakyamu nammwe abagoberezera mutwalako ku ekyo kibonerezo nammwe mubeera bakyamu Katonda avaayo tulinawo kyaki ennamu egoberera eri ku kituufu mu Uganda muno ng'oggyeko eyammwe ng'ebigoberera anti kyekiri kyenkugambye bali ababenye kati bw'obuuza omukatoliki nti okukuma emisumba wakijjawa njagala yesi onno ku ekyo anti ansa gyombuuzizza ng'oggyeko eyammwe kuba eyammwe ogambye mubikola tuyinawo ekkanisa okimanyi nti tewali Mukama watuukira okugamba nti genda wali okole ekkanisa ku 2:1 alina okuwa obusobozi kubanga amanyi ennonooze bwe zikola ki zitambula kulongoosa kyaki eyo ekisookera ddala olongoose kubanga amanyi wogenda omwegayirira kiro kifo kiba kyawulemu otegedde ekkuŋŋaaniro kiba kifo kyawulemu kirina okuba nga kiri difference ku bifo ebya bulijjo by'obeeramu obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Babeera mu yagendayo ali mu ulira bannange nakugambye wali mu kusooka nti ebintu ffe abakkiriza bye twandibadde tukola
ate bannaffe abatali bakkiriza bo tebabikola. Waliwo ekyawandiikibwa kigamba nti mmwe temusingewo nyaawo. Okiwulira? Wulira, bannaffe abasiraamu ku Idi onfuna oba bali mu kisaawo benda Kivubo oba Kodi Kampala wabweru ne bw'omusanga nga basalira kati nga bw'ogenda e Dubai basalira mu nguudo bwe ziwera ssaawa 7 enguudo baziggala. Oli n'afuluma mu mmotoka essaawa 7 zimu kasita aza neetandika afuluma bufulumi mu mmotoka n'ayalawo omusaala ogwo. Wano waliwo abali e Dubai abakulaba. Webale nnyo okiregera basalira awo onfuna bajjamu engato. Wano tudde wano e Uganda ewaffe tonalabako basiraamu bali ewankulukuku nga basala Idi. Mbalaba ku Idi engato bazirekamu oba bazijjamu? Bajjamu. Bakola batya? Balirirawo emikeeka oba tebaliddemu naye nga point eri nti bajjamu ki? Engato. Wali olabyeko abakereziya bafaaza ku olutaali ne bw'aba azze mu misa bajjamu engato ku olutaali. Ku olutaali oyinza okulinyisaawo engato bajjamu engato Roland. Ku olutaali mpozi engato ze balinyisa bo bafaaza Roland bajjamu engato. Anti kankulambulire engato ze balinyisa zavudde nazo ewaka babeera n'engato baziyita entukuvu zibeerayo eyo mu kasenge gyayambalira. Bw'amala okwambala yazifuula ki? Era tagenda nazo tafuluma nazo kereziya. Ziva wano kw'olutaali ne zidda gye bazikuumira. Bazikuuma nga ziri holi ziri ntukuvu. Ngato za faaza zigenda ku ki? Bagala okujjayo kali naye kati ffe abategedde Katonda ow'amazima kiki ekikulemesa ng'ogenze kulajjanira Katonda? Waliwo yatugambye mu komenti nti watyanga ekkanisa erimu enfuufu si bwe kiri nga si ya semiiti. Katonda bw'aba akuwadde okwolesebwa ng'akuwadde ku nnono z'okuweereza engeri gy'onoomuweerezaamu akuwa ennono akuwa obusobozi akuwa buli kimu kyonna engeri gy'olina omuweerezaamu. Okitegeera? Kati bwe mba nti ekizibu ky'okusera nzuukuka ekiro n'ensera n'enziruka emisinde ng'ekitambo kintawaanya kati eky'okujjamu engato n'enfukamira mu nfufu nga we wagenda okunsumulula kinzijjako ki? Bayibuli kyeva kugamba nti abantu musaba ne mutaweebwa olw'okuba nga musaba bubi. Okimanyi waliko agenda munnakivubo nti agenze kusaba bagenze kusaba ku olwo olunaku engato ze zimu zayingiza kiraabu engoye ze zimu zayingiza ki? Ava wali bannange twagala ettendo kasita ettendo liggwa ng'afuluma. Waliwo agenda naga nti bannange bwe banaamala okuwaayo no pasita gundi saagala mpulire nga byabuli bagenze mu kinyumo kiri kinyumo. Yesu yakola statement n'agamba bakwekyandika nkyerabidde nti mmwe temungoberedde lwa bigambo bye muwulidde wabula mungoberedde lwa migaati byakulya na kunywa byenkoze. Okitegeera? Waliwo abagoberera Kristo, waliwo abagoberera abantu bano lwa kinyumo. Naye bw'oba oyagala okusaba Katonda owannamaddala okuwulira nti oli ku mulamwa ogw'obwa Katonda kunonoza obwa Katonda mu kkuŋŋaaniro olyo mulina okubaamu ekikondo ky'ettabaaza 7 nga bw'obisomye mu byawandiikibwa. Mu kkuŋŋaaniro olina okuggyamu engatto. Wano mu lubiri wokka oba tosobola kgenda mu maaso ga kabaka kabaka ek'omu kabaka waffe Ssaabasajja Magulunnyondo Cuncugo bayita Magulunnyondo ogenda ofukamidde abamu bamanyi n'okweyala. Wali olabyeko omusajja ng'asinza kabaka tomunyumiza kanzo jjukira ekanze n'agikuumira emyaka ng'egyo ekanze egenze wa kabaka naye agireeta n'agivulunga mu ttaka gusinze taata gusinze ate oli kabaka w'abakabaka taata kubamu kafaananyi awo Yokaana gwangi taata. prayer requests ne list ze tukola baziyita balina amannya ge baziyita nga tuyingira omwaka ne tuwanjaganira Katonda ne tumufuka ne tusaba ne tukaaba amaziga ne tukola buli kimu
tabiwulira. Ate ekyawandiikibwa kikugambye musaba ne mutaweebwa olw'okuba musaba bubi. Tabiwulira kubanga tewali omwoyo wa Mukama asobola kulungamya nti munnange olina okusaba bw'otyo. Ekisaawe kyogenzeemu tekiriimu bwawaka, tekiriimu mwoyo mutukuvu. Musaba byammwe. Kyovula nti tabiwulira okanda kuwaayo. Olwokubanga tuyingiza ngato terina mutawaazi na tabaaza. Tewali tabaaza, tewali ngato, ennono olwozeerekereza. Kankubuuzeyo ekibuuzo taata. Wali oyingiddeko mu ssomero? Mu ssomero bateekawo uniform eba ya green katugeze nga ya green noyingizaayo uniform eya red basobola okusomesa taamu neggwako? Tegisoboka. Mu ssomero balina amateeka. Sokoleke taata. Wali olaba wano tulina sheeta gye balongooseza. Theatre. Yeyo gye balongooseza. Tosobola kuyingizaamu ngatto. Wabaako seeta ezo engatto eziyingiramu se. Si buli omuntu amala n'ava wano n'agenda eri gye balongooseza. Mu theatre. Kati ate n'ekkanisa Kristo gwe twasembeza ly'eddongoosezo kubanga ojja n'obubbi bwo Katonda n'akulongoosa, ojja n'obwenzi bwo Katonda n'akulongoosa, ojja n'embeera yo yonna ekutawaanya Katonda n'agikulongoosa. Kati ate gwe gy'osaatuuka naawe gwe batutte mu seeta balina engoye ze bakwambaza. Ekyo kituufu, bakwambaza engoye olyoke ogende mu theatre. Okitegedde? Balina engoye ze bakwambaza zino zojjidde ne bw'oba mu suuti ne bw'oba mu gomesi ne bw'oba mu ki bazikugjamu ne bagamba tubadde tusaba yambala zino. Okitegeera? Ne balyoka bakuyingiza mu. Ate kati gy'oba omanye no mu kkanisa gye tuli ly'eddongooseza ekkulu kubanga Katonda atulongoosa bulongoosa ffenna tetutuukiridde. We tuba tugendedde ku bibyo. Si byange, gendera ku bya Bayibuli. Sagala ogendere ku byange taata. We tuba tugendedde ku byo by'oyogera by'otugambye era nga n'ennyiriro zituwadde wano. Baŋŋambye Exodus chapter 40 verse 1 to 5, Hebrews chapter 9 verse 1 to 6, Revelations chapter 1 verse 12 to 14, Revelations again chapter 4 verse 5, Second Chronicles chapter 13 verse 10 up to 12. Nga bye tugendeddeko. Katonda tulinawo kyaki ennamu egoberera eri ku kituufu mu Uganda muno ng'oggyeko eyammwe ng'ebigoberera. Anti kyekiri kyenkugambye bali ababene kati bw'obuuza omukatoliki nti okukuba emisubbawa wakijjawa. Njagala yesi onno ku ekyo. Anti ansa gy'ombuuzizza. Tuyinawo ansa gy'ombuuzizza. Ng'oggyeko eyammwe kuba eyammwe ogambye mubikola. Tuyinawo ekkanisa. Okimanyi nti tewali. So kati eyammwe yentu. Mpozi nga amakanisa agavudde mu bulanchi yaffe. Eyammwe ne bulanchi zammwe. Gamba amakanisa agammwe ge mwagudde okubanga ffe taata yamuwa okwolesebwa ku nnono era bw'ogendayo okusomesa akusomesa ekyo Katonda kye yamugamba nawe Katonda akikugambe nawe okole ekyo. Kyembuuza ng'oggyeko kyaki yammwe n'abavudde mu kyaki yammwe ne bakola amakyaki abategedde amazima. Ze kyaki entuufu zokka kati mu Uganda. Kati ate olinayo endala gy'ogenda ogireeta. Kyaki ki gy'ogenda okuleeta? Kyaki ki ng'oredde ebyo ennono z'obwa Katonda bazirese? Oyogera bw'oti kubanga gye wafunira deliverance. Kati taata nze akubuulira. Kubanga omusumba gw'oyita taata yafuukanga taatawo. Nedda ssebo. Kiki? Ne bw'ogenda ekyegegwa ku bulanchi yaffe omanye ekizibu ekiriwo. Nakugambye nti abantu bano lw'ensonga lwaki tebabakkiriza kusoma byawandiikibwa ebyo. Bino by'ensomi singa bonna babisoma olw'okuba nti abasumba bano balina ebyabwe bye baagala, balina ggoolo zaabwe. Oli agenda okukola ekkanisa abeera ne ggoolo ye, anfunyeemu nti akasente mu ndiga ze ngenda okusumba.
kati ebyo byabuziba byenkunyonyola byabuziba olina okuba olina omwoyo omutukuvu okubitegeera kyovula nti oli abula nagaa naye kati nze ekigenda okunguzanga emisubbaawa buli lunaku naye ne yeerabira nti Musa Katonda ekkanisa eyasooka yalimu emisubbaawa kati emisubbaawa gino giyamba ki emisubbaawa anti bw'osoma ekyawandiikibwa waliwo ekyawandiikibwa ekimu ekikugamba nti n'alaba emyoyo omusanvu egy'obwakatonda nga Kristo atambulira mu myoyo omusanvu egy'obwakatonda emisubbaawa gino omusanvu girepresentinga myoyo omusanvu egy'obwakatonda kwali kwolesebwa ndowooza Yokaana yakiraba kati ebyo byonna obisangawa mu Bayibuli sagala tubagambe nti Yokaana emisubbaawa gino omusanvu girepresentinga emyoyo omusanvu egy'obwakatonda era bw'osoma waawo Bayibuli kivula nti kikoze bube ne tutajja na Bayibuli kubanga omuntu wandibadde omusomerawo naye ekirungi ebyawandiikibwa babifunye abawuliriza bajja kusomawo balabe kambibaddiremu bannaye kubanga emisubbaawa egyo batono nnyo abagitegeera Exodus chapter 40 verse 1 to 5 Exodus yeki mu Luganda mwe maaso mu Luganda ate mwe Baganda Exodus yeki mu Luganda Roland togimanyi Exodus mu Luganda nkyerabidde naye nga Exodus chapter 40 verse 1 to 5 Hebrews chapter 9 verse 1 to 6 Revelations chapter 1 verse 12 to 14 again Revelations chapter 4 verse 5 ekyabuuza ku misubbaawa kya misubbaawa kinyumirwa omusubbaawa binyonyola misubbaawa lwaki gibeera musanvu then Second Chronicles chapter 13 verse 10 to 12 mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya Yesu teyajja kujjawo wabula okukola ki okunyweza kati bw'oba oli kunonoza obwakatonda ebyo tosobola byerabira ebyo tobireka kyovula Bayibuli ekugamba Yesu Bayibuli ekugamba nti ekkubo erigenda mu ggulu tonofunda n'abaliraba baki batono so wadde kyaki erimu enfuufu jamu engatto saba kifo kyo kati wulira taata jamu engatto wulira taata saba Mukama watuukira okugamba nti genda wali okole ekkanisa ku 2:1 alina okuwa obusobozi kubanga amanyi ennonooze bwe zikola ki zitambula kulongoosa kyaki eyo ekisookera ddala olongoose kubanga amanyi wogenda omwegayirira kiro kifo kiba kyawulemu otegedde ekkuŋŋaaniro kiba kifo kyawulemu kirina okuba nga kiri difference ku bifo ebya bulijjo by'obeeramu kubanga oba otutteyo ensonga zo kyovulaba lwaki bannaffe bafaaza bateekawo akasenge nti kano kasenge kaawulemu kabaawule bwe tusoma mu Bayibuli omwo edda ndowooza mu ndagaano nkadde okimanyi nti wabeerangawo ekifo bakabona gye baagendanga eyo bw'oba ogenda kwenenya ebibi byo omusisinkana eyo Ananiya naani gye baafiira Pawulo alyoka agamba omukazi nti ebigere ebitutte ebbaawo n'abikole ki Kristo bwe yajja ejjiji eryo Bayibuli egamba nti ejjiji ne liyuzibwamu ejjiji lyakola ki ffenna neto bwekimanyi nti Kristo gwe tukkiriza teyali waffe ffe twaweebwa buweebwa kisa okubanga naffe tumusembeza tumukkiriza Yokaana wangi taata manyize bino ebintu olumu mbiraba ku TV TV zonna zendaba ez'abalokole babalaga live service ebintu ebyo tebibaamu mu kyaki tebibaamu otugambye awaabasaba byabo era nkiddamu mu kamera nti baba ku kifu 31st celebrations etukola n'okusaba kwe tukola tuba mu byaffe muba mu byammwe
kale I think ekyo akitaanyiza kusinziira ku Yokaana sina kusinziira ku byawandiikibwa we biri okusinziira ku Yokaana n'ebyawandiikibwa byampadde agamba oyingiranga mu church nga temuli misubbaawa 7 egirepresenting emyoyo gy'obwakatonda 7 ng'ate oba notunula ku bigere ng'obalaba bonaabona banyumidde mu ngatto zaabwe waakiri nga kale twandigambye nti fuluma waffe obusobozi bwandibadde ku kituuti nti munnange abeeno tebamanyi naye kati ng'omusumba fuluma duka misinde totunula mabega genda noonya ekifo ekituufu noonya ewalala noonya ewuwo so osobola okudda ewuwo omanye abantu bano ekibalemesa oba abasumba wano bwe batuukidde okutubbira ffe abantu ba bulijjo weewano nti tebatuwadde kaaganya kutegeera katonda ow'amazima kutegeera omwoyo omutukuvu tumukozesa tutya naye musumba talina kuwa kaaganya gwalina okwewa gwalina okukeewa ate kati kituufu omusumba wendi kati kankubuuze olumu tunenya nnyo abasumba kati taata kankubuuze mpulirize okompulirize kano owendiga Yokaana sookompulirize kale kankuwulirize kano olumu tunenya nnyo abasumba ku bintu gye twesuulamu nga tulaba ne weekwasa omusumba ntera nnyo kyogera wano era kankiddemu nti ogenda mpa example ogenda kusisinkana musumba musumba akugambye nsanga ku hotero weeti Africana wonna wayogeredde nsanga ku Serena nsanga ku Africana nsanga zonna hotero ez'ebbeeyi zonna gw'omuwala omukyala oba omukyala ono nayo ki kitomugamba nja kusinkana lwonajja ku kyaki anti obeera muto tulina obwesigwe bungi mu basumba bali baweereza bakatonda nti bennyini abamu bebeesuula mu buzibu ne banenya abasumba ompuliriza tetuganya abasumba nabo babikola ne bamanipulatinga abantu naye waliwo ebintu ebimu nga ffe ababikola ki for example ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtek Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtek Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtek Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtek Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms
tukuyita jangu ojjanjabwe endwaddeyo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 997 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Tuyina abasumba wano nga ffenna tumanyi bye tumanyi nti baakola nsobi era baakola ekibi ontegeere baagwa nga kiri mu public domain nti ffenna tukimanyi baagwa nti bannange kye yakola tekikolebwa musumba ya buli sande ne tugenda otegeezaamu kyenkugezako kulaga tuyina abasumba ng'alinnya ku katuuti okuwulira ekigambo kya Katonda n'amaliriza nga ababuuliridde engeri gye musobola kukola ssente kufuuka bagagga kati weetaaga nnyo Mwoyo Mutukuvu okulaba mbu awo tuli wafu. Tuyina abasumba nga ffenna tukimanyi nti kyogere nti bali ebisiyaga naye nga okimanyi bali ebisiyaga ku sande naawe n'ogenda nti munnange oli yabirya nze sijja kukola ki naye ne weerabira nti amafuta era opiikinga kwago epaapaali lizaala ki. tuyina abasumba ababbi ng'ebyaddala tuyina naffe be tumanyi nti ettaka lyali lya gundi omusajja yali kumpanya pasa yalibba yalitwala ne tusigala nga tujja mu kyaki anti butamanya bayibuli kyeva kugamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Guno omwaka guno nagamba tugenda tutambulira nnyo ku gwe omuntu okwemanyira Katonda okwezuulira Katonda weezuulire Katonda ya tegeera wonaategeera ogenda kufuna emirembe nakyo kitwala ekisa mukadde wange okutegeera anti kyeŋŋamba wonaategeera ogenda kufuna emirembe ogenda kujjawo kamuyite na kasasiro ogenda kujjawo kasasiro oyo abasumba gwe bakugamba omulabe nti wa bulimba ontegeera igo omuntu amanyi Katonda sisuubi naawe oba omanyi Katonda osobola okuddaawo mbu omusumba watakwatako n'akusabira nti Katonda takuwulira. Ekyo abasinga obungi bwe babulidde naye abantu bano tobanenya bato mu mwoyo anti kiriwo ekiti kati beetaaga okuyigirizibwa kati gwe mulimo gw'omusomesa ate omusomesa taliiwo obeera mu kyaki emyaka 10 bali baba abasiimuula ddala obeeranga mu kyaki emyaka 10 nga teweeyongerangako mukyala gwa ndaba oba omwami andaba oba ki ng'okyali baakabenkya n'omusumba tamanyi linnya lyo takumanyi naye ng'obadde owaayo bino wammanga tayisi takuleka ebyobuweewayo tobikuleka simatu sonda kuzimba kyaki development committee simanya tugenda katate biki tekundeka enjiri eyongera mu maaso nga simate katusasulira TV bayizaako simaba ne tulina osasulira TV tulina osasulira radio UCC tubanja ng'okyalinga wooli vaayo ajja kubuuza nveeyo ndagewa gendako ewuwo funa ekifo saba kabira Katonda ajja kujja weebale nnyo n'ekirala kwongereza ku ekyo nti abantu bano balina okutegeera Omwoyo Omutukuvu guno omulembe gwe tuliko gwa Mwoyo Omutukuvu naye kati bano abantu tebabaganya kumutegeera Omwoyo Omutukuvu okimanyi nti mulimu abantu abali omwo mu kyaki nga bo bagezaako Katonda kubajjayo ekirabo ekyo eky'Omwoyo Omutukuvu oba katugeze okulaba oba okulagula musumba bw'akitegeera nti gundi oyo alaba gamba mumuleeta oyo atuma ba Asha mumuleeta oyo kasita akusimba emikono ng'ekirabo kiri kikola ki kizikira bwe kimala okuzikira obeera omwo ng'oli mu kubonaabona gwe Asha gwe kito weeyongerako ng'obawadde emyaka 10 naye ze ndaba ne 10 mingi tosobola kubeera ku kyaki emyaka 2 nga mu butuufu tolabawo njawulo ng'oze okuŋŋaana osanga Asha mu kyaki
ng'empale yonna esiiwuuse omanye empale esiiwuuse egiramu kabbululu ako kaba kabbulu kabeera nga kamyufumyufu ng'esiiwuuse eti ekitogi nga kikutuse awoza mpeereza Katonda naye nga pasita avuga mmotoka miliyoni 3 pasita n'abaana be n'abeetolodde pasita abatonotono abo bo bali bulungi mwe muli bubi kyoga Katonda akolera bali andi kati awoli amugumiza nti saba nnyo Katonda wange akole ki naye ng'ate kikyamu nti omuntu yenna ffenna tufuna kyenkanyi Katonda twamufuna kyenkanyi ffenna just kumumanya bumanyi bale ekibafuulawo abaawule lwaki nti bo batwala akadde ne basoma naye ate bye musomye bye mutegedde naffe mubituyigirize nze nsobola kuba ndina bizinesi yange gw'omusumba nsuubira ojja kumbuulira enjiri esobola okunywereza mu bizinesi yange naye Yesu gwe tugoberera yakola atya abayigirizwa abaasooka yabagamba ki oze onoonya bizinesi onoonya kuyingira ggulu oze kukulaakulana bino byansi oba oyagala kuyingira wa ekyawandiikibwa kigamba nti ku nsi ofuna 10 ne mu ggulu 10 ekyo bakikozesa nnyo waayo wano 10 ne mu ggulu ofune ki 10 okuwaayo si kibi kiki kyoweereddeyo yo otegedde ki kyowaayo si nti buli ssente gy'olina ndina ogiwaayo mukama mpadde $5,000 gibadde gyakusasula landiroodi ate ngireete ngiweeyo mu kyaki olina okugjako ekimu eky'ekkumi nabadde ku mavivi ndajja na mukama mpatte okkiriza mukama kuswaza linnya lyo landiroodi wuna manja $5,000 sami nokeera ku makya nompe $5,000 emeka 5 taata oba nsuubira kukola ki olina kugenda n'osasula mba n'okusasula olwo ono ne landiroodi ajagamba olwo ngulumize Katonda wange nono landiroodi nja munyonyola naye bwe banaavaayo bannaiba ne bawulira yakalokola ako tukabanja lwaki tova mu nyumba zange Katonda yaswazibwa kale I think ekyo tukyogedde bulungi ku kyengatto n'emisubbaawa musomemu ebyo ebyawandiikwa bye tubagambye naye nze ekyo nja kivaako angamba abasumba ekintu kino ababikola musumba ekikwagaza Asha sikiraba ng'olina omukyala kyokola kibi kyoyo kyekibalinnya omusumba ekikubbisa omukyala oyo atunda ettaka lye akuleetere ssente kyokola kibi kyoyo kyekimwambala musumba ekikukoze ndi kati kuba libeera ku TV ababeera ku TV nga muli mu kusomesa naye nga ne omulamwa gwe musomeseza mwaguwandiise mbunyukuta butono tegulabika na kulabika ng'ekisinga okulabika namba za mobile money na accounts na za akawunti kikyamu baveeyo baveeyo mwenenye ifakti muddemu mwatule batule obulokozi mukulu ensonga eyo yennyini abasumba bano batuleetera okuba nga tukyayiddwa abalokole baleetera okuvumaganyiza abalokole kubanga abasumba bano bakoze ebintu bingi lwakuba abantu tebafuna chansi kuvaayo kwogera abantu tebaweereddwa chansi kuvaayo kukola ki kubanga kati ne ku TV anayogera ku TV yani oli bwayogera ku TV ng'ateekayo akasente nga bisirika okiwulira ate olaba beerwanyisa n'okwerwanyisa beewalana nti awo nansinga abantu ne beevuma ne beekola ki tebyekanaye tewali agenda n'abantu ffenna abantu tugezaako bantu kubabuulira final destination gulu Katonda tageti yaffe nze njogera ku tageti yaffe abantu kutegeera Katonda ow'amazima naye bali awo tebe tugamba abasumba babishopu bareverandi baki bo final gundi yaabwe eri nti bafunye batya bannaye musumba kyokola kikyamukyusa lokoka yatula obulokozi ng'omusumba ng'oli eyo ng'olina lutalo ku baali ba assistant bo olw'okuba balina kyaki ewalala nga nabo batandise obuweereza n'onyiga
bannange n'obawalana towalana okola kikyamu. So I think ebintu ebimu twebulirire nga ffe. Nze nsubira omutwe gubanga mukyafu, ekyennyanja bwe kivunda omutwe ekikira tekiba kiramu. Ffenna tuli bafu. Kati olwo n'ayingira otya ekisaawe n'osaba Katonda akuwulire ng'oli ayafukibwako amafuta nga mufu. Olwo Katonda n'akuwulira atyo n'awaayo baasa ki? Nga Bayibuli ekuga nti ebiweebwayo byammwe tebirina kye bikola ki? Olaba kiweebwayo goyinza okulowooza okuwaayo 5 nti kyekiweebwayo. Katonda ayagala kwewaayo ku mubiri gwo, ku mutima munda. Okiwulira? Omusumba bw'aba mukyamu ng'akulukutira amafuta amakyamu, nammwe abagoberezera mutwalako ku ekyo kibonerezo, nammwe mubeera bakyamu. Okay. Kati tuddeko ku ishu y'ebimuli. Naye ogitaanye bulungi kubanga nalabye waliwo eyayombye mu comments awo naye ng'ate twali twakyogerako. Naawe kennyini luli wandaga nti oyagala kukyogerako. Ku nsonga ottaanye ku kintu ky'ekimuli ekyo eky'oku kituuti, ebimuli abasumba bye bateeka ku bituuti. Kale ffe nyinza okuba nakuleetera ekimuli nze kye nalaba ewa Kiganda. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.